Wano we tuli mu gym nsanzeewo Coach Ricky omanyi yammanyiiramu kaawe mabega era tetukwataganye bulungi buli omu ayise ku munne n'ayita eri n'empita eno saa kummanyiira yanswanyulamu awo kiboko bazaali 3 ngamba naye ate ono omusajja ate yatandise ddi okummanyiira kati emmere njirya bubi juzi nabadde ne bakasuku n'endya bucket 3 eza KFC nga nnumya Coach Ricky n'emmala okwo n'endya oluwombo mu ssaawa y'emu n'ennywa splash 2 n'empakira n'opakira ekiri ekibaluma n'enjagala omulaga nti Coach Ricky olulala ompitanga n'oŋŋamba bugambi ebyokunswanyula kiboko tebikola so kaakati ngenda kubanga ate twekubamukko omanyi ndabyenga ebintu bino byangu bano batumanyiira bumanyiizi nalidde bucket 3 kulumya sibawe gwe guno mugo gwotuwuntuza nkulabikidde bubi nnyo naye nina nange lwentuula olubuto ne luyitako ne ŋŋamba naye mukama kiki kino olaba ntu nga nze ndya naye lwaki otujja ku mmere bonna baafa mmere oyagala tulye tulumwalusa anti otuliisa obumere butono bonna baafa mugejjo naye okuva buwajja omanye otufuukidde ekizibu gundi yafa blood clot yali alya nnyo emmere nze ninayo kojjanga alina stroke naye nga yali talya nnyo kyekyo exercise sikolerako ddala njagala kuwaamu Zahara njagala muwe ate kino nakyo nkimale so kati nkukubira wa buno nga tetubwesibye bandages omanyi obadde ankambale ne Coach Ricky nabagambye banne omusajja yalekerawo nyamukuba bbulo mutulako butuuzi anti osobola oyitawo omutima dama nsonda ya yero kano kaba kakike mukola nga mwakayingira kano oba okanga kali ana Coach Ricky yandibadde referee Coach jangu omuntu wa mukube ekyo nakyo nkimale Coach Ricky kakati go referee aboveeko teyeetagisa nze ndi wa boxing leka kuleeta bizibu nnyo ate soka kwebuuza mwegamba byadda tumaze nga kizitoye awo tuba tukoze tutya bagamba stop to hitting amabega munkoona bakugamba stop stopping tonkuba wansi w'ekiwato togeza n'okuba omwana kyalina okuzaala sooka mu greeting eri abadde ki bagenda okukuba eyo eŋŋuumi aya simu
Aba linda muko net. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shame Manja lyerinnya lyange nedira mutima omuyanja era nga owekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda. Ndi ku ham mwaneno mu gym ngera nina omwana w'obuwala gwe ngenda okuba nga tunyumyamuko naye njagala okusooka okubajjukiza nti 31 August gwe gw'omunaana guno gwennyini gwe tulimu naye nga 31 ffenna tugenda kubeera Lugogo nga tucelebratinga ekyambalo kyaffe ekya hijab n'okumotivatinga abaana abato ab'obuwala okubeera proud nakyo n'okubeera nga tubategeeza nti obuvunaanyizibwa butandikira ku mmwe abakyambala okubeera nga mukidifendinga. So n'olw'ensonga eyo jangu tweyungeko nga gwe omwana w'obuwala naawe omukyala ali eyo waliyo activities nyingi nnyo gwali depressed nga tolina gw'oyogera naye bacoaches gye bali omulundi guno babwereere jangu gwe baagaana okukola nga tomanyi kyakukola otudde waka tokimanyi nti osobola okukolera ewaka. So mujje ebintu binnyinyi ebyokuyiga gwe eyakowa music naye nga tomanyi kyoyinza kukola ku mukolo gwo jangu naawe olabe kikyoyinza okubeera ng'ate weekolera. Akaswayiri ne hena gye biri mukeereeko musooke mubikole ate obeere nga olabika bulungi nnyo ddala olunaku tugenda okulumalako ogende okuddeeka nga Hajji agamba kyekyo. Ate bo aba Bubbles Beauty bakugamba nti gwe skin ekutawaanya okozeseza buli kimu owulira okooye genda ku Bubbles Beauty babeere nga ate batereza skin yo ne bwoba oyina embalabe ezirina emputtu nga zaagaana okugenda bajja kubeera nga ate bakukolako. Basangibwawo ku New Pioneer Mall ku level 4 room bagita PH 106 genda babeere nga ate bakukolako naawe wennaali eyo ng'enviiri ziganya okukula naye ng'olina nakyo oba wazikolamu era balina akazigo akalungi ennyo k'osobola okubeera ng'oteekamu nviiri zo kossa naawe abasajja abalina ebirevu nammwe musobola okubeera nga mukozesa oili waabwe. Ate bo aba Ramen Hair Sport bakugamba nti enviiri z'abasajja bazikolako bulungi nnyo ddala. Kawifi okasangawo ate okukosa ne kamasaaji ku mutwalo gumu ogw'ensimbi. Basangibwawo Kabowa ku kizimbe kya St Anne ku kikubo eky'omukulu w'Emmamba that is Gabonga Road. So mugende babeere nga babakolako. Subscribinga, likinga ate era osharinge. Ndina omukyala agenda kubeera nga atubuuzaako mwana wa buwala ali wano yeewuunyisa akuba bikonde nabyo abikuba nga asigadde ali decent. Kachiri tuli mu lugendo lwa Hijab Nation tugenda kuba tunyumyako naye era tugenda kuba nga tunyumyako naye atubulira olugendo lwe luno olw'ebikonde nga mwana muwala muto alubeddemu atya n'abeera consistent ate nga nekyakola akyagala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya Zahara? Jende muli mutyewe. Tuli buzaako ku balabi baffe n'amannya. Buzaako ku balabi baffe mwenna twayanza otulaba amannya nze Nandawula Zahara nga ndi ku national team Uganda Bombers. National team Uganda Bombers. Abakubi b'ebikonde babayita ba Bombers. Si boxers. Omanyi badde manyi ba bomba bavuga nnyonyi. Zino ogundi. Bombers kuba tuli Bombardier. We bomb. You bomb? Kuba ekikondo kiba ky'amaanyi. Okuba ekikondo kita bombing. Anti kiba ky'amaanyi kati ebanga bomb kati omukono gwo nga gwewuka mangu. Erinnya twalijja omwo nti Bombers. So oli ku national team. Yeah. Ebikonde wabitandika ddi? Ebikonde nabitandika ndi mu senior 4 that was 2018. Kati twali ku somero kati ebikonde byali part of the sport. Nali nsomera ku Nsanje Ses. Kati ne babireeta showcasing kati ne mbyegomba. Nange njagala mbeereko ow'enjawulo naye nkoze ntya. Kati coach najja natugamba abagala obizanya mujje mwewandiise nina mukwano gwange bamuyita Shalwa naye musira. Tuvudde naye wala kati nanga jja tugende ffe tetwagala kubanga bawala balala. Tulina okuba ab'enjawulo. Ab'enjawulo. Ne tugenda ne twewandiisa. Kati first days tezaali nnyangu. Olina okukola road work, osooka ku ssomero n'ogenda n'okola ki? Road work yaliwa? Ova ku ssomero n'ojja mu uniform n'oyambala engoye za training n'ogenda ng'odduka kuva ku ssomero paka ku gym. Katulonga wenkana wata ka distance oko katukubiremu ekifaananyi. Distance kanene. Kuva Nsanju paka Kyengera. Woowe. Towummulamu? Kuba oba inotuukira mu budde
osange lutunyinga ekyagenda mu maaso kuba muba mulina bye mulina okugenderako kwolwo olunaku oba enosanga nga tebinnaggwa tokkirizibwa kulinnyawo kamotoka tekikkirizibwa mpoziko nga gweyebbye naye oba webbye kati ate fight oba onaazannya oti gwoba weeriddemu olukwe gwaba yeeriddemu olukwe so kati n'otandikira omusiniya fo maama ne taata kino baakiwulirako maama ne taata tebasooka kikkiriza nti nayingidde ebikonde nasooka ne mbagamba maama nayingidde ebikonde ne taata nebagamba kirungi kati bo tebandaga nti oba kibaafekitinze tebaleka kumalamu maani kati nabasanga banyumya naye omwana agenze mu bikonde tukoze tutya ko maama muleke biyinza omumenya n'akola ki n'abiddukamu nate agenda olaba gwe bakuba akanya kwongera leero nino naye kati kyanyamba kati yanze okusokola training yanze okusokola road work kati mu bikonde tukola weight tozanya nga toli mu weight ki kati nzanya kilo 6 naye kasitoba ng'oli kilo 6 ng'oyisaamu tozanya kati wemba siinayo fight mbeera kilo 6 3 kati that means nino zisala nkomewo mu 6 kati wakitegeeza oba eno bba n'omuntu akola akukubiriza nti zuuka odduke olina kulya bwoti kati wemba nkola weight yanzuukusa gwe zuuka odduke genda ofulume kati ne wemba nganya okulya nga nkola weight ng'akubira coach omwana yaganya okulya ate nga luli tayogera nti oba afaayo naye akulaga nti afaayo nti obeere mu weight oleme kuzanya nga tolina maanyi Zahra so tusiigirako ku kifaananyi kya famire yammwe nti bafaanana batya bakkiriza ebifaananyi tusooke tugambe taata abaagambye kale tewali buzibu taata yete yalina buzibu kuba mukakkamu taata si mukambwe kirya mukakkamu kuva dda asapootinga nze kyenjagala nze ng'omwana we buli kyojja n'omugamba abeera supportive kasita kibanga nze kinsanyusa era kasita yalaba nti ebikonde nti Zahra musanyufu tugende n'ekyo kyafaayo kubuuza fight nakuba obuzibu bw'ayina tayagala kujja kundaba ng'oli mu fight tayagala bubimuyisa bubi tayagala mwana we kujja nga bamukuba ne maama kyekimu tayagala kundaba nga bankuba era baagaana okujja babirabira ku TV bafuna amaanyi gaaga biraba ne bamalako ate ne ku TV era tebalina maanyi kuba balaba nga baleeta eŋŋumi ewuwo ndowooza nga bajjako nga bagamba bato bange mukyuse kati olumu bakomyawo nga biwedde nga balangirira olina emyaka emeka Zahra? Nina emyaka 21 wamala n'oddayo okwo n'ogamba kamalirize senior 6 asaamaliriza senior 6 kuba yali atuwadde chance ku basari yagitujjako ey'ebikonde kati nasooka ne maliriza senior 4 era nali ku basari kati yali atuwadde basari ya senior 6 nasooka n'atuwa ate namala last moment neyekyusa n'agitujjako kati jjukira tuli ba boxer olumu abantu batusikamu embeera eri nti tuli babi tetuwuliriza kati nga wetuba ku ssomero kuba waliwo ba boxer bannange agamba bali tebakuba bikalu bali bagira mu sikoola kale nga basikamu eri embeera eraga nti mwemulina ekifaananyi ekibi mu bannammwe okakana nga tuggyako basari nendekerawo okusoma taata nga talinamu kasente ne maama nga talinamu kitegeeza oli family gy'ovaamu yali teyeesobola bulungi yali teyeesobola bulungi yali yeesobola naye kati oli yali yatusuubiza ekintu nga baakuvaako gwe nga bagamba Zahra twamulekera oli yakola ki yalabirira ate bagenda okukizula nga tayimu eyiseewo nga tubagamba omusajja yeefudde takyatuwa taata teyanoonya awo magezi gamba nti Zahra yekaddeyo yatuwa twafuna omwami yali wa Abia n'atuwa institute n'angamba nsome catering n'ate ng'ebimuswa bikwasaganya eno oli mu bikonde ate n'ofumbe eno ndimu olumu nina okwasa kati waliwo ennaku ze mba ninayo fight ng'olaba ate obudde olina bba mu class olina okusoma ate catering gy'okoma omusoma gy'akoma n'okukaluba olina okusoma okubala nutrition kati ogatta ebikonde omutwe baagukubye ate omala odde mu kitabo si byangu kati ne baŋŋamba londako kimu ku ky'olina okukola nalonda ebikonde nga ebikonde bino totyamu nti feesi eno wenaawuluba ngenda kuddawa
bano banno nga tebakubamu n'ennugu. Yo stigmatization nagiinanga nnene kuva ku ssomero. Ate abantu kyebasinga okwewuunya nti nali musirifu mu ssomero. Bagamba omwana musirifu yayingira atya ebikonde. Kati ng'abantu abamanya nti nzannya bikonde bajja ne bagamba maama wange, omwana waani agenda omuwasa nga alina eddibu, omwana waani agenda omuwasa nga alina obunyama. Jjukira ab'ebikonde olumu tuzannya n'oyatika eriiso wano bagiyita kaati. Kati naye maama ye teyabifaamu. Ne buno bumanyi ozimba. Buno lwakuba abawala tulina bye twambala kuno ku mitwe headgear wali weziri. Kati wozambala muno kikavaringa muno osigazaawo maaso na mumwa ng'olaba wano naye no face ebambika eno. Kino kye bagamba nti bamukuba bamwabya ebimwamomwa. Emimwa gyo giba bwerwe kyebava bagikuba. Tulina mouth guard nakubeera oba tomanyi gikozesa weeruma era mu kamwa ne weeruma eno mu mba muno. So kati ku ssomero baakubulinganga nnyo? Lwakuba nti ku ssomero ate saalina mikwano nakyo kyali kizibu naye n'oyo mukwano gwange ng'obeera wekka era nga bakuba akadde ka kututa gwe waka nina okugenda ku gym situukira waka oluva ku gym nga ku ssomero nga nyambala nga ngenda ku gym ova ku gym then kudda waka. So kyekyakwetya okugamba nti kangende mu bikonde ng'olaba n'emikwano tolina ate ne waka anti n'embeera teyali nnungi that time kuba we nayingira ebikonde ate ne batuyamba ne batuwa basari era kwati secondary yonna nagisomera ku bikonde. So wamala n'oddayo? Saddayo. So kati ebikonde bino ani goyinza okugamba nti ono inspirinze nnyo mu bikonde byange bino? Abanyambyeko okubiyingira byo nti muntu yansanyusa teri muntu yansanyusa. Toyina gw'olabiddeko? Toyina menta nti bannange oyo? Toyina role model? Simuyina. Nze role model out of the blue noyingira ekikonde? Nakiyingira nze nga nze nti embeera yali enyize naye saaga nti nalabira ku gondi kanyingira ebikonde nakiyingira nze nga nze. Ate noyagala okuba ow'enjawulo? Kati ng'amaanyi ogeewulira? Ebiseera ebyo nali munafu nga sinayiga nti omuntu akola strength nti omuntu akola cardio naye era ng'amaanyi ngayina nga ngawulira. Kuba ndabye omukono gwo guwewukamuko. Kanyamala kuba nensabise. Kanyamala lwakuba nensabise. Weesabise? Jacket. Ngambye gwewuka mangu ekikonde kituuka mangu. Anti era oba olina obba ne speed otaba na speed bayinza obbikuyiira nga 7 nga tolina kye waakozeewo. Banna kati bw'oyingira mu lingi muno oba weetegese nti ekijja kijje kufana kuwona? Mba neetegese kuba training yo gye mba nkoze eba emmala. Kati nga tonnagenda mu lingi osooka n'oba ng'olina kilo 6? Ziba 6 neba eyiseemu nti 6 point erina kuba 6.0 ne 6.1. Mukama wange olina okwetooloola oba ogijjirako waggwa amanyi. Naye lingi togiyingira? Togiyingira. Kiki oba ozitoye nnyo ng'oli oyinza omutta? Anti munno waaba moyiti kati ani oba omusinzako ka point bagamba weetooloole oba ogenda manju olina ogijjako n'okomawo ng'oli 0.0. Oba n'oba anda yeba solution endala. N'oba nga mu 59? Oba bulungi oba osobola n'okulya nga teweeraliikirira. Kati olya kinaki? Kuba nalabako golola ow'ebikonde alya kilo z'obuwunga 9 obukoko nga 5. Kati gwe ate mpuliranga gwasala obusazi obeera ne disipulini y'emmere. Yo tulina obba nayo kuba wogikozesa obubi gwabonaabona. Kati bano abali ennyo baba bagenda kukola ki? Naye aba alina kilo ze zalwanirira. Kati waliwo abamu nti kilo 7.5 abamu aba alina kulya ng'olwedde ali muweight. Naye kati gwe waliwo omuntu nga tayagala kwemenya ng'agamba nja kusala nga fight etuuse. Kati oyo agamba nja kulya kino nja kulya kino nawe oba anda oba ogendera ku rutini yo yennyini ey'emmere naye kuba oba olina obba byonna ne wejjamu okulya kati ng'ennyama kuba ennyama erwa mu mubiri. Kati gwe tolya nnyama? We mba ninayo fight sirya nnyama ate waliwo abagirya. Kati kwegabya kati gw'olya ki bw'oba olinayo fight? Nsinga kwettanira fruits kuba fruits tezitoopinga.
Ozirya ekyemisana n'ekyeggulu? Ekyemisana ndya anti sise routine gye nkolerako kati mba ninayo fight training emirundi 2 oba oluusi 3 buli lunaku. Eyo routine mba nina okulya emisana olya nga eri heavy. Kati emisana olya mmere? Emmere yennyini. Kati ojja mu evening training oba n'amaanyi. Kati ate wootali ate nabwo buzibu kuba togenda bba n'amaanyi gakola training. Kati oba olina okulya n'ojja mu training kati n'ofuna amaanyi agasala ezo kilo era z'oyinako ku mubiri. Kati bw'omala oyingira mu lingi wano kuba ndabako oli gwe bawa ebimwamwa ndaba babikuwa. Bw'omala oyingira mu lingi muno osoosa ki? Dduwa? Osooka n'osaba Allah kuba moment nzibu nnyo kuba abamu bayingira naye nga tomanyi kigenda vaayo mazima. Waliwo oli nga ze yeetegese ng'awulira akwewulira kati gwe nga naawe owulira omwewulira. Kati buli omu ajavuna munne. Kati oba olina okusaba Allah akuyambe. Kati kako example y'abaheve baheve buli omu ajja nga agyewulira naye wotasaba Allah ojjukira tomanyi kigenda vaayo. Abamu bavaayo babakubye zi knockout nga yeebasa nga takyajjukira nabiri mu ring. Bakuba n'oviirako ebyaddala? Wali abaali baziriseeko ne baddanga wayisewo ennaku? Gye bali naye waliwo nawoli gwe bakuba akaba amannyo ne gasiba kati kyoba nga badokita babeerawo awo amangu. Amannyo gasiba nga tokyagawulira? Anti kyekituyambako ne kanaako mannyo. Nkalaba nga mukawandula kaba kakola ki? Kakuyambako in case woba ogudde nti olulimi toluluma kuba kiri ekigo ky'ogwa bino ebya knockout. Olulimi luyinza n'osigala wansi kuba amannyo gaba gegase kati olulimi we lubeerayo. Kuba ndabe babakuba amamwa basooka kuwandula. Lwaki aba awandula? Anti waliwo oli gwe bakuba panchi neyitira ddala kuno kati muli ettama omwa ne gwasama neefuluma wabweru. Kati waliwo oli gwe bakuba ne gasiba n'agwa wansi kati knockout n'agalinda kudda ate. Kati waliwo era olinga gw'olaba eyo knockout n'agwa wansi n'aluma ebimwa. Kati naye baali bakubyeko knockout. Nedda Allah mwebaza. Tebanstoppingangako sifunanga ku knockout. Naye olina gwe wali ogiwadde? Nina RS zange mu katabo kange mu record book yange. Ng'obawadde n'obakuba ebimwamwa mu byonna ebyo n'obiteeka wali? Kuba nkyagalayo knockout. Tonnagikuba? Njagalira ddala. Kuba mujja gimanya buli wamu. Ago gatambula. Omwana yakubye munne knockout n'amuteekawo. Naye lwaki mwemba mulwana abakazi mba ndabanga mmwe abazannya? Kuba ndabira ddala nga muba temulina kye mukola. Abakazi? Ekyo kankinyonyole kusinziira mu training yaffe na weights ate na category. Tulinamu juniors, tulinamu youth, tulinamu elite. Kati bali abalinga abazannya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobes. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, Jeja Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Juniors, youth. Naye elite muba serious kuba mwe be balondamu be bajja ku national team. Katosobola kungamba nti mwe be bajja ku national team muli wemoti. Ekikonde kiba kyaddala nga kiringa kya musajja. Tebiri mu kwesasira abakazi. Ku bbeere wano muteekawo ki? Ebbeere twambala breast cups. Naye bakubawo teribeera affected. Terina buzibu kisinziira ku maanyi. Naye babakkiriza okuba n'amabeere amanene. Amabeere amanene? Wakati bere dene ngoli bere dene
muba mulina kye munaamusibisa. Ate no ekirungi kya training oba boxing bw'oba n'ebbeere eddene n'ojja n'otraining lisala. Ebbeere lisala mu boxing mu training. Nze nina bemanyi ng'ebbeere lyali ddene naye kasaba batandika training lidda kuli ku mubiri. Kati ate yalina obutono teribula bubuzi n'asigala nga talinaawo. Libula bubuzi n'obanga musajja. Mwana wange tokikola eriri okukyaliko oba lyabulana. Kukyaliko. Nyabo kakati bw'otunaba oti ku kifuba olabako oyadde akantu. Kuliko. Nga siraba nti segundi ogimazeyo sina kyendabye. Kuliko. Lyeyongera kubula. Kubaako. Wallahi ladem tekuli. Zara watukola dde ekintu. Buliwo kasikoti nga libula nga ligenda. Training gyokola. Mukola training zitya zino ezigoba amabeere. Nina mukwano gwange ebbere limususseeko. Teyeetaaga lya kikonde naye yeetaaga azikole just ye libuladde. Balina kuba mu training. Tagikoowa. Training. So bw'ogirekera olisobola okukomawo. Nze bemanyi. Bakomyewo. Bemanyi waliwo gwemanyi yali alina ebbeere eddene. Naye kasita yatandika training muli oba n'egundi ze twambala ziganyiga kuba zirina kubanga ng'omu ne gadda kuli. Kati ogenda okuggyako era oba olaba nti kuba nagange tegaali bwegati naye nagaakendeera. Mugasiba nnyo ate ne mukola training y'amaanyi. Naye wano nga bali kusibya oba towulira bulumi. Ebbeere nga liruma. Anti breast cups zibaamu size kati we liba ddene era bakuwa size yo we liba tono nakwanze sizambale. Kakati kuva buli wenkulaba ndaba weebikkiridde. Kiki ekikuleetedde okusigala nga akakaaya kano okalekako? Anti akakaaya kano ekituufu obeerawo n'ozannya ebikonde naye wabaawo eri essaawa ey'okusinkana Mungu. Tojja kumunyumiza nti nali mu bikonde ate ne baŋŋaana okwebikkirira. Ate nekya ndi mukazi musiraamu. Ebikonde nja bizannya mbiveemu. Nsigaze ekitiibwa ekirala. Naye ate wembeera mu bikonde ne neetyebuula. Omubiri gwonna n'oguleka ebweru. Ekikola makulu. Kyobola nti wenzanyira mu legging ne nyambala ne feelinga comfortable. Nawe mba maze ozannya n'enkola sujudi yange. Mba mpulira ndi mugumu kuba nkimanyi sambadde bubi. Mba nkimanyi nsigadde ndi mukazi musiraamu. Kati bw'oti bw'ozannya olekako kano? Kano lwakuba kano ate nako kaleka enviiri wabweru waliyo buli bwe nnyambala. Buno bw'oyambala obwambazi ne kagenda muno munda. Kati ne muno obw'omu mukono kati waliwo olumu lwenkaluubirizibwa nti buno oba waliwo kala ze bakkiriza. Muscle tight. Kati juga tuzanyira mu red na kala red blue. Kati basobola okugamba nti tukiza kala wet naye nga togirina mu muscle tight. Kati olumu nzanyira mu stockings n'enzisika pakino. Naye ate era w'otuula ku katebe nga bakuwa amazzi uniform yesika pakino. Kati weeyesika njukira oli aba alina okukuwa amazzi. Aba alina okukwatako. Akugambe oliro kati oba muwala musiraamu era omuwala yina to feeling comfortable oba buli omuntu akwatirira ate tomanyi ebigendererwa by'abantu. Gwe bakuwa oba tomumanyi? Kati waliwo olumu mbamba amanyi nti abakooki wange naye kati waliwo olwotambula katugeze international fights basobola okuwanga si kooki wo that means era naye abayina okukwatirira. N'owulira ng'emirembe gikuweddeko. Naye ekitiibwa ekyo okuba nti okikuumye ggwe kiki ekikuleetera okusigala ng'ogamba wadde ki akakaaya kano kasigaleko n'omubiri gwange guno guleme kuyita bweru? Akakaaya kano nze nganze nina ku mutima gwange ndi musiraamu ndi muwala musiraamu. Wadde ki? Ate wemba nina akakaaya ku mutwe nfiringa comfortable simanyi lwaki. Era nemba ngenze mbintu nga si byakwebikkirira era ngezaako nze simanyi naye sitera nze kugamba nga omutwe gwange guli open. Era nze njaga omuntu aveeyo agaye nti koziko nti wali we nali sinaba kutandika kwebikkirira nga nkyagezaako kwogera n'abakulu nti neebikkirira oba kuba ne Olympics abagenze mu Olympics waliwo France babaganye okwebikkirira. Kati fe abamu tuba tukosebwa kati osanga omuzannyi nga ye teyamanyira
kwebikula kati olumu agenda zanyira ku bunkenke batuuke n'omukuba alowooza kakaaya kati olugendo lwo luno ngo oli mu bikonde ate nga bwe weebikkirira ggwe ng'omwana w'obusiraamu akakaaya kano tekakwafekitinze kugamba nti abamu naye n'ebikaaya bi naye yandikoze bwati waayi tosobola kuggyako kakaayako ne tukola kyanfekitiza nnyo kuba waliwo olumu lw'oyambala ataya nga tesaana kwebika jjukira ndi mu sports kuba waliwo olumu lw'oyambala kituraka kyo nga kinene ekipale n'oyambala ne jampa ne weebikkira naye oli n'agamba tamanyi fashion onyumye kati ate n'omala ne weebikkirira akakaya negwe ng'olaba onyumye ate nze kasita mamanga ngamba nti nyumye n'okola otya abasigadde ne bebakola batya so kati ne b'oyambala ne bagamba nti so ne b'oyambala ne bakugamba nti kati ng'ekyo kye bagamba nti obadde onyumye naye kati akakaya kano kabyonoonye towuliramu kali kagamba bankaggyeko nsigala nako ate nkatereeza butereeza ayinza obba kadde tekamujumidde nga tekateredde naye nkatereeza naye nga sikaggyeko obuvumu obwo so mu nsi zino ez'ebweru endala z'ogendamu bo tebakutawaanya bagenda bakimanyi nti bayise muntu alina katambala ku mutwe olumu bakutawaanyamu kuba obufaananyi bwaffe buba tebulina kakaaya kati bagamba ono alina akakaaya ono talina kakaaya kati ng'ebifaananyi byawukana kati oba nasooka kwenyonnyolako tinze n'ebi naye bo tebatawaanya kuba bakimanyi waliyo religion ey'abasiraamu bakimanyi nti gwe kasita oba nga weebikkidde fuula kuba nti tebakkiriza kwebikkirira akakaaya ku mutwe ate emikono ne giba wabweru n'amagulu kuba olina kuba nga ovudde wansi paka waggulu nga ataya yonna ewedde nga economy oyambadde bulungi siga nti ate n'ebikisa akakaaya ate emikono giri wabweru abo baba tebakutegeera bungi kyokola hijabu eba tewedde eba teweddeeyo so bw'omaliriza bw'oti ng'odda mu ngoye ze eza bulijjo bino ng'obijjako nga nziramu era n'ebikkiri so fights zitandika ddi na ddi mu mwaka obeerayo ne fights meka mu mwaka kisinzira kalenda weeri naye kati ndi mu Champions League Uganda Boxing Champions League era nze alina omusipi gwe wawangula omusipi nzaguyina bakubaani gyali anti it's a round robin mubaamu mu category kati olina osooka n'okuba abo abalimu eyo category yonna n'obamalayo n'obanambe wabakuba bonna zaala kakati okuba wangula osooka n'olinyisaamu ku busungu oba obeerawo n'ogamba kati ate oli bw'aba nga gwe bakuwadde yakunyiizaamu ndowooza yo omukuba kumutta ate ebyo osooka n'obivaako oba okuba kukola ki kikuleetera okuwangula era mukuba omuwangule oleete wiini eyeeka kuba ekindeese kye kimuleese nze mama wange akiŋŋamba nnyo bw'omusaasira ayinza okukuwangula era bwe nva ewaka nga nayefayita ŋŋamba munnange oli ekimuleese naawe kyekikuleese mwena mwagala ki wiini kati gwe omusingako gyagitwala wolebeza ng'agitwala baali bakubyeko n'olungula koziko bankuba mutwe nali mu spiring nga nkola n'abalenzi kati nali sambadde headgear ey'oku mutwe omulenzi nankuba omutwe wano nga yeerabidde lwakuba nti ebyo biba tebiriimu abatajjukira nti oli muwala kuba waliwo be tukola nabo ate nga tayagala mulabisa nti omuwala akola ki nti omuwala amusinga kati aba yina oteekawo embeera n'akulabisaamu kati ate naawe oba toyagala kukola ki kulabisa oba yina oteekawo performance ennungi kati yakkuba omutwe n'owungamu nawulyanga akajirita akansaza ekikondo wakiwulyamu jirita yansala mutwe gwe gwennyini emitwe gye head batting ne gyekuba maama yayina ki mu mutwe batambula n'amafumu kati ne wajjawo enkovu naye Allah yanyamba terabika eri muno yankuba mutwe kuno ne gyekuba n'ogweri nasooka ne bangamba sooka oyimirire ebbati kuba yali first time yange okufuna head bat nga mpulya ne wavaawo omusaayi ne bagamba atuula wansi bakuwa mulenzi mulwana n'abalenzi mbadde manyi mulwana bawala na bawala basookuwa omulenzi n'otatya kuba okola naye abawakiro nkaaga okola n'abalenzi kikuwa endurance oba n'amaanyi kati omuwala buna agenda okuzanya naawe oba owuliddeko ku maanyi g'omusajja woga
olumu oba togawulira naye kasita oba ng'okola n'abalenzi olumu kikuwa ne confidence mbadde nkola n'abalenzi oba mugumu. Kati gino emisipi bagibawa mugireetaka ne mugitereka nga wetutereka ebikopo. Akuba oba olina okugulwanirira. Ani ngamba omusipi nga bagukuwadde kati gw'ogulina ate lwaki ogubaddiza? Omusipi sinza gwina guli ku gym. Lwaki oguteeka ku gym? Kochi yatugamba gibeere ku gym. Ye yaguwangula kochi? Kochi nga mulaba nga ndabye ng'omubibbimu. Ate yaguwangula omusipi. Lwaki mbadde mmanyi nga wetuwangula ebikopo n'okitwala ewaka abaana bo ne balabako nti maama waffe yawangula omusipi guguno. Omusipi yatugamba gibeere ku gym. Abantu abajja ku gym basobola ogiraba nti gym erimu ba champion n'abaana aba trading basobola olabirako. Guli wano? Teguli wano. Guli wa gy'okolera? Guli Kyengera. Akwayo wemba ngusabye era basobola ogumba. Okay. Kati ndina gusabayo nga ninayo outing iwe batyo. N'ogwesiba mu kiwatwe? Nanguteeka wano ne. Kati oba guteeka wano okukola ki? Kuba alaga nti eyenze wano omusipi. Vimba nnyate. Alaba omwana wakulaba mu ijaabu awo n'akumanyiira n'omuwa. Kuba ate bagamba wensiba akakaya nkyuka nnyo ate wemba neeno nkyuka nnyo kati nange mba sibitegeera. Kuba bagamba sirabika bikonde. Bw'oyambala wali eri oba togoomamu? Simanyi kuba seetegereza ntambula yange. Naye ng'oyambala kakondo? Nkambala. N'okasobola? Mbadde manyi oli wa sinika throughout. Kale nnyo kuba tebatera kompitako events. Lwaki? Simanyi. Bakuvaaka nti oba mu training. Naye nga ko ka make-up okakolako? Ago mazima. Abasinga agenda kubira nti nina birthday onomugaa ndi mu gym kati baba banvaako zaala lwe tumukubira aba busy. Naye nga ka make-up komanyi okugenda n'okafunafunamu? Nkakolera ddala. N'ovimbisaamu? Neneebikkirira. Ne bategeera nti omwana twi yamalayo. Anti kati okuba ka make-up n'otabamanyiriza mu eri face. Kuba kati abasinga bamanyira eno face. Ezannya ebikonde naye obakyusa nobaga ate ono omulala mukko. Ne bategeerako abantu babiri ne bategeera nti waliyo Zahara omulala atali ono. Bizibu ki by'osanze mu bikonde by'ogamba nti kino kyo kyali kinzijeeyo bannange nga mbitadde? Ekizibu ky'ebikonde engeri nti ndi muwala. Gundi stigmatization nyingi mu bawala nti oba n'abalenzi nga mikwano gyo ate bali bakiraba bulala. Kati no ending up ng'oli wekka. Kuba oba toyagala abantu bakwogere kuba jjukira oli muwala musiraamu. Naye kati ebigambo bikipinga bitambula noga kansigale bw'omu oba ki oba ki. Kati kyova mbeera waka we mba nvuddeyo kugenda ku training nti oba ngenze kapati bampisa ate pati ensooka kwetegereza pati ki. Naye kati kangende. Tomala gagenda ku buli pati? Kubeera tebampita. Kati era gye bampisa era nsooka kwetegereza. Lwaki bampise bano? Bandabyemu ki? Otya namu? Ntya namu. Kuba mbeera waka. N'ekirala nti neebikkirira. Naye ate olumu bino ebintu by'okwebikkirira obukaaya ogenda olaba obukaaya tolina kuba akakaaya k'omusiraamu bakaseera. Bakaseera. Aka sipooti maama. Kammeka eyo mukagula mmeka? Kuba kati tugula lebo. Buli mu lebo nti Adidas kampuni yezikola. Bw'ofuna ate akako waliwo obulala nga tebulina lebo? Babukkiriza kasita kaba nti kaba munda ne buno. Kale nga atayaweeba nzibu okulabika kuba bya bbeeyi. Ate olumu oba oyagala kwebikkirira. Kati ataye neeba ya sente mmeka? Yonna kati buno bumaso tight. Anti kati okubufuna bwonna olumu kaba konna wamu. Kati olina kugamba 7,000 nga togirina n'ogaba nnana. Ate webanga kala ziri different olumu tebabikkiriza. Babagala oba mbadde black black. Oba mbadde nga maso tight ya black ne kano ak'emikono black n'akakaya ka black. Bw'aba red? Full. Kano ka red kalabika? Red talabika. Kati so kala zitera kuba kala kinaki? Era abasinga bonna abebikkirira baba mu black. Wa black mwangu kulabika. Ate black osigala era oli smart nti tayaka nnyo naye
so ekikalubiriza ataya ate ng'oba ogyetaaga so bwe tufunayo abantu basobola oziggulira tusobola ozireeta muwulidde bannange tugulire Zahara ataya asigale ng'ate yeebikkirira bulungi nnyo obwo obukaaya weebuli mbumanyi abali ettaki gye buli bungi nnyo obwo bwa sports bungi nnyo tubuleete hijab nation 31 tulina okulaba ng'ate ofuna ataya ezo ne bwe tufunayo 3 ne bwe tufunayo 3 oba 4 aba atandikiddeko Zahara waffe n'abeera ng'ekikondo akikuba bulungi nnyo ng'ate yeeyagalira ddala so birungi biki by'ofunyeemu muno mu boxing nti boxing yampeeredde okyasoma nkyasoma kuba nazeeyo ku institute nsoma computer science kati kale silaakinga nnyo nga luli bwe wali kintu bwe mba nkyetaaga nkifuna kati bino champion gondi zino zogendamu ezo bakusasula kasente bwowangula kati ng'ogwo omusipi gujjirako kamaali kubaako n'olabirirako family eka kubaako ne wano ozanyira ku fight bakuwa mbaye ne fight wa Champions League abayo ku Saturday no kati nababukawo Saturday we bati paka ng'omwaka guweddeko naye kati waliwo olwofulumira ku fixture ng'olina ozannya era oba olina training n'obeera fit n'ozannya kati zino training ani azisasula zino bw'oba ng'oli mu training ogenda mu fight gwe yeefaako bw'oba teweefuddeeko teri ayamba weefaako wekka so kati ani akufacilitatinga sente zino zokola tezozzaamu oba abazadde era teri afacilitatinga nkiriko nganzi tonafuna sponsor yenna siyina so ndowooza mukitegedde bannange abantu muli eyo mulina ssente empitirivu n'abagambye kino ekya hijab nation ekyakitukozesezza mwe temumanyi baana ba hijabi bizibu bye bayitamu so kati Zahara yeteekamu omusimbi gwe wano n'ajja mu training ate n'amala agende mu fights ez'enjawulo okulaba nti abewaka balya naye ng'omwana omuwala okubeera ng'ate yeebeezaawo kati owulira asoma so yenna ali eyo ng'osobola okukwasaganyizaako Zahara n'ogamba oba anze kamugulire kamusasulireko training ze tomanya kamusasulire ng'omwezi kamusasulire ekyebiri ekyemyezi 2 oba kamugulireko atayazi oba oyambidde ddala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions ekuleetedde Hijab Nation. Twegateko nga tujaguza n'okwenyumiriza mu kyambalo kyaffe mu ngeri eri halal nga 3 ogw'omunaana Lugogo ku Millennium Grounds. Tosubwa ebyamasanyu bingi nnyo n'ebyokuyiga omuli empaka za Quran, ebitontome, amataali, tarabu n'ebirala bingi. Okuyingira emitwalo 5, emitwalo 10 ate mu ababede emmeeza ya miliyoni 3. Teweerabira abakyala mu hijabu zammwe enzirugavu ate mu abaami mu kanzu enjeru biwagiddwa Radio 4, Al FM, Muslim Channel, Jilbab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Lori Flower World, Mimi's Glamour Palace, JJ Events, Ecop, Fancy Tables ne Aisha Muslim Wear. Wano we tuli mu gym nsanzeewo Coach Ricky omanyi yammanyiiramu kaawe mabega era tetukwataganye bulungi buli omu ayise ku munne n'ayita eri n'empita eno saa kummanyiira yanswanyulamu awo kiboko bazaali 3 eŋŋamba naye ate ono omusajja ate yatandise ddi okummanyiira kati emmere njirya bubi juzi nabadde ne bakasuku n'endya bucket 3 eza KFC nga nnumya Coach Ricky nemmala okwo n'endya oluwombo mu ssaawa y'emu n'ennywa splash 2 n'empakira n'opakira ekiri eyo ekibaluma nenjagala omulaga nti Coach Ricky olulala ompitanga n'oŋŋamba bugambye ebyokunswanyula kibooko tebikola so kaakati ŋŋenda kubanga ate twekubamukko omanyi ndabyenga ebintu bino byangu bano batumanyiira bumanyiizi nalidde bucket 3 kulumya simanyi gwe guno mugo gw'otuwuntuza saagala ogende mu hijab nation ng'ofaanana oti nkulabikidde bubi nnyo naye nina nange lwentuula olubuto ne luyitako ne ŋŋamba naye mukama kiki kino olaba ntu nga nze ndya oyagala olugende kuwaani atabirya naye lwaki otujja ku mmere
bonna baafa mmere sikujja ku mmere kujja ku mmere nnyingi eyitiridde oyagala tulye tulumwalusa ate obutalya si kyekikulu anti otuliisa obumere butono bonna baafa mugejjo ekigero kyekikulu tebaafa mugejjo naye okuva buwajja omanye otufuukidde ekizibu mugenda kufa blood clot kati kyekibatta gundi yafa blood clot yali alya nnyo emmere wuliriza bw'otafa blood clot ogenda kufa pressure ogenda kufa simanya stroke nze ninayo kojjanga alina stroke naye nga yali talya nnyo yali tali active nga takola exercise kyekyo exercise sikolerako ddala so yambadde gira kusimbula ne Zahara njagala kuwaamu Zahara njagala muwe ate ekyo nakyo nkimale so kati nkukubira wa Meringue. buno nga tetubwesibye Bandage. Bandages. Kubirawo. omanyi obadde ankambale kokiri nabagambye banne omusajja yalekerawo nyamukuba bbulo Yo ito. mutulako butuuzi Anti osobola oyitawo. omutima daba nsonda ya yero kano kaba kaki kemukola nga mwakayingira kano Oba okanga. kali ana Coach Ricky yandibadde referee. coach jangu omuntu wamme mukuba ekyo nakyo nkimale Coach Ricky. Kakati Go referee. aboveeko teyeetagisa nze ndi wa boxing leka kuleeta bizibu nnyo ati Soka kwebuuza. mwegamba byadda Tumaze. Wazze n'ebyambe muno nga kizitoye awo tuba tukoze tutya hitinga wansi wa kiwato bagamba stop to hitting amabega munkoona bakugamba stop tonkuba wansi w'ekiwato togeza n'okuba omwana kyalina okuzaala sooka mu greeting eri abadde ki bagenda okukuba eyo ngumi aya simu abaana lindamukko netedi nayagala dde omwekubira lindamu ekintu kinkonye muliiso oli bulungi Eh. olaba bulungi Eh. zino mmeka 3 mbadde empapa 2 aya waleka glove simu boxinga wa parking wa mtwala Zara machewedde Komao. Obusiramu tebukkiriza genda bw'otukuma. okola otya Ogenze. busambu gamba buti Tolekerera munno.
kali jam twekube tubalirize tuwadde tulaga mu bano wabadde ebifudde bya serious oyo akunzita wano ani anaakolera abantu feba tukolera abantu maama onaakola ki kickboxing febbugumu ndeka munange togenda kunzisa njala nze simanya otuliisa bikoola osimanya ennyama lyako katono manya kati lyekikoola simanya kyemisana lyemmere kyeggulo tokombako tuleke bajjajja bonna tebaafa gundi kulya annashi wamma bannange subscribing o liking so byebyo Zahara tunabeera nawe onaabaawo 31st nja kubeera yes Zahara nze mugulidde tiketi saagala asasule je nga tulina budget yaabyo tuvaawo nga tukubye oluseke lwa Zahara naye nga olwa costumes lutandikira ddala kunze obukaaya njakufuba nnyo okulaba nti abufuna nja kufuba okulaba nga tumufunirayo obukaaya nammwe abasobola okulaba kati ffe abamu tetumanyi babitunda tusomuwa sente ye kennyini n'abeera ng'ate bambi alabika bulungi nnyo n'abeera ng'azanya ebikonde bye ng'ali comfortable mu kakaaya ke abagambye akaagala nnyo era afiringa comfortable ng'akambadde naye obuzibu kufuna costume ezo nga zifaanagana because abatakkirizibwa mu ringi nga tezifaanagana so tulabagane nga 31 August erugogo ate mujjemu n'akasente mumanye tugenda bakuba oluseke musibe bulungi mweraba